Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Men really need to be romantic. Twagala ko tutwala no tutulako. Yeah, mututwaleko. Omanyi mtu nakwa behind her again. Na pekinga wano black wano. To be kissed. Bite nabira mu film. Ebyo bemula mu film. Asije bamanyize nnyo film ezo. Sibasomeza naye bamba mwagala action. Ebyo sibye twagala abakazi. So, tugamba nti muri ku bwangu. Kuba kakati a way you can be romantic to your partner. You could cuddle them. Yeah. You could kiss them anywhere, anyhow, in any forehead. You can kiss them on their forehead. You can kiss them by the neck. You can just do all crazy things that are connected to kissing. Meanwhile, I want to nakundi ero toliwera birabi. Nze kundi sibiba. No, but we're just giving. Oh, kati esa bagambye byayagala. Nge sijja byevugira naye. Ekundi eryo. Mukimaiti n'abakyala twagala nnyo nga muli we women. Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu Obed Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutulamiddwa the Mighty YPA Agribusiness Forum ku the Plaza Auditorium opposite KCB Bank Ginger Road okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Tokkiriza 2024 kuleka mabega. Jangu oyige ennunda y'embuzi ey'omulembe. Jangu osinkana abakugu mu kulunda embuzi nga jjajja w'embuzi Hamis Semanda n'abalala bangi. Jangu olabe embuzi ezitowa kilo 10 y'abafa olundiro embuzi 10 ku yiikeemu. Omugenyi omukulu ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Frank Tumwebaze okuyingira emitwalo 5 member wa YPA emitwalo 3 byonna nga biri mu 6 January 2024 ku the Plaza Auditorium YPA. So amanya n'eddoboozi Nabulime Esther AC Media Uganda nkubuuza gwe nawe sinza obanga otaba. Thank you so much. Nkubuuzako gwena ali mu Uganda wano wenyini ku butaka. Uganda yaffe kabajogerere kabakole batya Uganda yaffe nyongero bajugiza nti airport kati yakanga omuntu temwagala biwulire tulina ne 5 bajita 5 mutwita wansi ne tubukira mu ludare. Uganda inetandise okutunyumira. Uganda yanyuma nalabye abaana ba gundi bano enyuma ngo inamu kasente okusawa ya Queen ogirabeeyo abaana kati bagifudde photoshoot studio bagenda awo ne beekubya ku bufaananyi ne bakola nawe bagamba nti twakalaba gavumenti tugiwa obudde iye emyaka ana bona nga tetukolera mu budde bwe mu Esther our timings are different. Twine ebirala bye twasookerako waliwo ebirala omanyi waliwo nemba buno obulamu bwa bulijjo wabaako byosookerako waliwo ebyolaba nga sibya nga kale byo bisobola okulinda oba kitegere naye nga bambi temututwala bubi. Gwe natulabira mu Uganda ffe tuli mu Uganda. Uganda nti weerabidde bagamba nti enyuma nnyongo inamu kasente. Uganda enyuma nnyongo inamu kasente ate nga toyina mpisa mbi. Oli muntu w'abantu olina abantu abakwagala abakubirako ku ssimu ne bagamba Matilda oli wa leero zaavugidde eno. Woza empisa embi necessary? Yeah, it is because olina empisa embi ogenda kubeera naye. Mu Uganda muno ojagenda mu depression ya bwerere. Omuntu w'empisa atuuka mu bifo bingi nnyo Esther. Omuntu w'empisa atuuka mu bifo bingi nnyo. Ne Matilda ng'onyirira nnyo. Omwaka ki akasemutaniza. Anyway, nyirira nnyo kyogamba. Today you're different. Banange leero ndi wanjawulo nnyo lwa nsonga. Ku bantu abamanyi they know njagala nnyo ekintu ekiyitibwa lipstick. Okay. Ate lipstick oyo nga si kala ndala yonna okujjako eya red oba ekintu ekyegala okwesembereza red. Kati nina ku bafanzi bange abamu era nga mukwano gwange yadaba on one of the videos nangamba Matilda, what happened to you? Mangata chagusika. Nemga no, I was just trying to, nalido zangezako kufuna ku kintu ekipya. Oba kitegera like obankose ku lip gloss eka. You wanted to try something different, yeah. Naye ate kyake ekiro different kyanganye mu bamanya obulungi bagambye gwe olina okuddayo kuje watandiki totumanyira nnyo. So thank you so much for appreciating. It's the small things.
naye nga obulamu butambula obulamu bwo butambula January atutwala speed January atambula nze already mpulira abayingidde dde omwaka 2025 kubanga n'ebigenda maaso biyitirivu bikabuka bintu abantu tebatuwummuza Matilda Anji tubadde tuli wano omwaka engeri gye tuli omwaka twaga kutandika abakyala bakaaba nnyo nnyo naye waliyo ebintu ebimu abakyala betuddawo ne tugamba kale singa omwami wange abimanyi singa boyfriend wange ebintu bino abimanyi bintu ki obimanyi ebintu ebyo omanyi bannange awe twagala wano ku S media twewayo things we wish our men knew okubagamba era nga ebintu abaami baffe bingi nnyo mwe birowooza mbu twagala oba bye tukulembeza ate nga munnange oluusi oba oliawo mubabeera bakyamu fe abakyala ebintu bye twagala biri very different soogera ku buli mukyala njogera ku mukyala ng'omuyina ng'akwagala kangambe kino ku kye nategedde ku bavubuka b'ennaku zo challenge bali mu kufeesinga bafuna nnyo abawala abatabaagala guys are getting women that they love Okitegera of course that is very important nti omusajja yena ayina obba n'omukazi gwayagala okitegera ne mwerabira abakazi ababaagala nemugenda namwe abasinga mugenda nabo abatabaagala ne mmwe nga mubaagala kyova olaba nga abasinga bajja bagamba obawala abayaaye n'omutekamu ssente n'omukolera biki abakazi baagala ssente omukazi omukolera kino n'omukolera nekiri n'omukolera nekiri n'ataku appreciating you guys are making one mistake you're liking or you're loving women that do not love you okay era nga mu bitundu Esther bye tugenda okwogerako olwaleero ogenda kulaba nti tebikolebwa mukazi atakwagala tebyagwalwa mukazi atakwagala byagalwa oyo omukazi abaakwagala ebyaddala nti atakwagala ne bw'onaabimukolera tagenda be understanding ono yeekoza yeekoza atijja bulala yes they will forever find it as you trying to win them over agagala kulaba nti simuvaako bwe bosanga nakubira essimu nagisibako noga ne bona faaki ne duniya tono ki tanvaako yakalaba kaakati abaami baffe abalungi tuzaana kubagamba ebintu bye twandiyagadde mutukolere bye tuddawo ne tugamba I wish my man can really do this kubanga abakyala tetulina buvumu nga bwammwe bwakujja kugamba nze kino sikyagala njagala kino njagala kiri gisagala kino ebintu nga twagala bambi mu bituyiize mu bitulowooleze mubikole nga mwetumye bwetumi nga tetubatumye nga just govuddeyo n'ogamba I think I should do this. Oba kitegeera. Era ng'ebintu ebyo wammanga Esther. Tugenda kutandika n'ekintu kye. We love to be up. Tugenda bisa mu luzungu Luganda. Women, we wish our men know how much we appreciate. We want to be appreciated and how much we appreciate them. Abakyala twagala nnyo abaami baffe okumanya engeri gye twagalamu otusiima n'engeri gye tubasiimaamu. It is two way. Nti omukazi akwagala Esther ajja kwagala nnyo ogwo okumanye the level engeri gye bakusiimamu engeri gyakusiimamu nze nga nze Matilda mba njagala nnyo omwami wange n'amanya how much I appreciate him musiima akoledde ebintu bingi onkolera ebintu nkusiima it is very important nti tubeera tetwagala just go tusiime wabula naffe twagala nga nkwagala bannange nkikkaatiriza omukyala akwagala kitegeeza gwali awo akyabuusabuusa eno emboozi eyinza obutakukolera okusinga okwogera ebyo bye mutategeera bulungi olina nateekawo bikomenti ebyo please you guys let's listen tubeere nga tuwuliriza ensonga zino tuleme ziwulira buwulizi tuziwulirize tugendemu kati omukyala Esther nga akwagala aba ayagala nnyo okumanya nti ayagala nnyo omanye nti
akusiima ebyo by'omukoledde. Bw'abeera nga mwami ayagala nnyo omanye nti nno akusiima kuba abaami abamu babeera n'agamba omukazi ono naye katansiima nakunsiima. Abantu abamu tagenda kujja akuyimbire ng'oluyimba okuva ku Monday paka Sunday ti munnaye mwami wange nno nkusiima bino by'otukolera byo ayagala okimanye omanye kikubeeremu mu mutima gwo muli nti ne wembeera mbadde nejjeeko waya oba ne tuyomba ne tukaayana ku bintu ebimu oba ne tutakkiriziganya ku nsonga ezimu ye. It doesn't take away the fact that I appreciate you. Era mba njagala nnyo omwami wange oba boyfriend wange akimanye nti Matilda appreciates me. Nti newe tuba tuyombye newe tuba I appreciate you. It doesn't take away the fact. And on that simple issue of appreciation, abakyala twagala nnyo okutusiima. Twagala nnyo okutusiima nti ondage nti onsiima just kungamba ugambe thank you. Oh, honey, I appreciate you. Yeah, I really love to be appreciated. Mu ngeri ez'enjawulo. Abantu abamu bagamba nnyo thank you naye nga they don't really appreciate. Kati oba oyagala omwami ono akusiima atya? Omwami ono ansiima atya? Kibuuzo kikulu nnyo ekyo. Omuntu ansiima atya? Giving me compliments. Bwe mba mbadde nkoze ekintu ekirungi ne kikusanyusa, let me know. Ngamba bebe honey, ekyo ekintu kyewakoze kyansanyusizza. Okitegeera. Don't like tokyesigalize ogambe I appreciate her osirike. I'm not ever going to know. Tell me. Ngamba nti munnange Matilda nkusiima nti kuki ejjo wafumbye emmere eyawoomye kyabadde kikabuka emmere yawoomye nnyo 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 emmere eneewooma Brian abikola simanyi oba Brian abikola naye nga that's why some people bagala nagamba omukazi takyagala kunfumbira omukazi oyo namufunanga ng'afumba emmere naye omukazi takyagala kufumba. Why? Yes, you don't show them that you appreciate them. Orizo oba yes mukyala w'omusiima naye nga tokimulaga. Compliments. You have to give them, oh honey, you cooked very good food. I really enjoyed it. Thank you. Banange mukyala wange omulungi ono. Akagoye kange kalike wanguli abanange nakasiimye nnyo. I really love the shirt. Ojambalemu awo wenna weeragerage. You're really appreciating their efforts. Okasulemu okasibemu. Omugambe nze buli wengenda ku church njaga kwambala kasaati ako. Okitegeera. Namukwano gwange bamugulira engatto n'asula nayo. Okitegeera. He's really being appreciated. Like, they're showing that they appreciate. Okitegeera. Bingi nnyo nnyo ebiri attached to appreciation. Nti omuntu omucomplimentinga omuntu omutijjisa nogaba nange nze mbabulye my wife is everything omukazi ankolera kino my girlfriend does this. Appreciation ejira n'emu eyo gye mubeera nga ffe tetuliiyo biki byonjogerako ogenda kugamba banange obeeraawo gwe ng'ogamba ki mutima gwo mukyala wange musiima naye nga tokyogerako bw'olaba ku bakwano bange oluusi bazze otulabako weyogeze. Mutume wenina omukyalo ow'amaanyi owaddala omukyalo owaddala owakabi. I'm going to feel appreciated. Just those compliments they are enough. Njogeddako ku ssente bye twayogera kuliko 11. Twagenda ku ssente leero. We are looking at things that we wish men knew. Abasajja abamanyi ajja kuwaayo omutwalo awo. Kati gwe omusajja ali eyo ng'obadde olowooza buli kimu okikola. Kino wali okikoze. Do you appreciate your partner, your wife, your girlfriend? Stop complaining. Okitegeera. Kati mubi appreciation like Esther is key. Era abasajja tebalina gitakinga for granted. Olizo gamba omukazi ayagala nnyo muwaana. That is her love language. Abaami abamu babeera beebuuzange what are women's love language? Bino ebintu tuli mu bagamba. Bye bigenda okuyambako okuuma girlfriend nga tebamusikaasika tebamubuzaabuza. Ekirungi ffe abagamba tuli bakyala. Tubiko experience weeri. Abaami batusiimyeko ne tubeera nabo paka nakati. Yes. Then the other factor eyinza okubeera nti ebintu ebimu abasajja balabe balina okumanya nti what you say matters a lot to us and it affects us deeply. Bye mwogera gye tuli. Bitukwatako nnyo ate bitutuukira ddala eri munda mu busomyo eri kati oluusi ebiseera ebisinga bw'obeera mu argument n'omuntu oba boyfriend oba ne girlfriend ogwo omwami ali eyo njagala okitegeere bulungi nnyo nti buli kintu ky'oyogera nze ng'omukyala nsobola okwerabira na nsonga lwaki twadde tu arguinga nene sserabira bigambo ebyo bye wakoze eki byewagambye okitegeera nti oliza okukikola out of anger kati kiba kitegeeza ki nti before you say anything to me
have it in your mind that omukazi ono buli kyengenda omugamba tekigenda muva ku mutwe. Positive statements siza batera okukola nga baloza za kusaaga. Waliwo ebigambo abasajja abamu abeerawo naga mukazi oyo yantama mukazi gw'ontamye. Wamai nakuyamba buyambi. Nakuyamba buyambi. Ani asobola okwagala. Ani yandikwagadde tolina mulungi nakuyamba buyambi. Nina abakazi bangi nnyo benda beewabweru nsobola obbafuna. You get what I mean? You're saying them, of course, tuyinza oba nkunyiizizza nga ddala it's really my fault. Yes. Naye ebigambo byogenda okukozesa oluusi bigenda kujjako the fact that it is my fault. That is why abasajja abamu bagamba mbu women always think they are right. Mbu abakazi tebasingika. Omanyi lwaki mu kirowooza we mutyo nti oluusi mwogera ebigambo ne mwerabira nti nno bikola impact. Ebigambo mu abasajja bye mutugamba they make a lot of impact to us. Oba kitegeera bulungi nnyo. Aliyo abasajja amu ng'agenda kwagala single mother abeere ng'akimulangira nakuyamba buyambi. Ani ali ku kitengo ina abaana babiri. Okitegeera. Those words are really getting deep. And they're getting women to be so depressed. Era omukazi omu abeera onagamba omusajja ono singa amanyi engeri ekintu ekyo gye kinnumamu ng'akiŋŋambye. Oba abakyala abamu abeera onagamba omwami wange singa amanyi nti buli waayogera ekintu kino kinyiiza. Abamu abakyala babeera very honest najja nagamba naye omanyi ebigambo oyogera ebigambo nga bino banange binnuma. Okitegeera esi. So abami mubeere very very keen ku bintu bimbeera mu bukola ki tugamba mu binotisinga ennyonyonyo. N'ekintu ekirala abami kye mulina okumanya nti oluusi bye mutugamba ebyo waliwo abami ababeera ng'agamba sorry. Sorry nefuka sorry. Naye sorry ku kintu ekijja nga kyeddiŋŋana etuuka nga tekyalina makulu. Guba gufuse na muze. Lufuse nga luyimba oluyimba lwe wakwata nti every time you tell me sorry over the thing that you do every time. Ky'omanyidde no kinyiiza. That sorry becomes meaningless. N'ayenda leero. N'oyenda leero. Leero nasanga message nyingi nnyo. Ne leero nekusanga n'omulala n'ongamba sorry. Kati it becomes a problem. Nomugamba essaati eyo omuwala okweyambula togiteeka wali. Togiteeka wali, teeka nga wali. Oh honey, I'm sorry. Okimanyi otaka n'okuzibona omusajja anjooga. Yeah, you start to. Anjooga. Kati abaami abasinga mu kimanyi nti buli wokola sorry, buli ogamba omuntu sorry, ku kintu n'osigala ng'okiddamu every now and then, otuuka olaba newe atali mwami wo. Just mu by'emikwano nga we are just bad days or ne ku mulimu gwo gy'okolera. N'omugamba gundi tombogolera. Nga mukama wakanya kugamba saagala bintu ebyo. But then you keep doing the same mistake. Nakubogolera leero n'enkya nakubulira. Agamba naye ono kibulamu. Kyako mulimu gwaliko tali competent enough. Era okakana bakugobye. So now kati imagine ngoyo mukyalawo. Nga eva gokola ebintu buli kaseera ng'ate ng'ojja omugamba I am sorry. Oh baby I'm sorry. Hey babe I'm sorry. Omanyi mwagala mukwate obwo bugambo gambo obwo obwa babe honey mulooza butugonza nnyo. Osangayo omusajja. Osangayo omusajja. Where chuga ne kachire. Oba kitegeera. They don't know the right words. They do not know the right words to use. Be tamedi waina kikozesa that night. Okitegeera. So you people tuberenga abaami baffe tuberenga twegendereza nnyo ebigambo bye mutugamba. Sometimes tugenda bagamba ne tuba tuwishinga mitima gyaffe mukimanyi. Ntisenkale kinakimanyi. Kubanga nze kye namaze okulaba waleno mu traditions zaffe ez'omu Uganda naddala mu empangaalira. Abakyala batubuulira nnyo naye ate teryabuulirira abaami. Batubuulirira. Batubuulirira omusajja mukwate bw'otyo omusajja mukwate bw'otyo naye mu abaami ani ababuulirira kakati ffe tuzze bagambako tetuli mu babuulirira wala tubagambako. Ayagala atwale ayagala akireke. Bagenda bitwala kuba bibakakatako. Kati ekintu ekirala Esther abaami baffe kye twagala nnyo mumanyi. Kyetudda ntuga kale singa akimanyi. We love to be romanced. Wanji. Hey. Kadem. We love to be romanced. Oh. Twagala nnyo tulaga omukwano. Oba romance be batakimanyi. Oba romance tebakitegeera. To going into details. Kakati abaami ebiseera ebisinga naddala abaddugavu. Ate badumanyiwa. Abazungu bo batera okumanya ebintu ebyo ya bintu byabwe naye abaddugavu. But traditional wano. Kakati
But local people. Kati tubyogera ko nga tubavuma. Tetuli bubavuma, just twagala mwetunulemu. Kati omwami wa wano omuddugavu. Omwami wa wano omuddugavu olina okumanya nti we women love to be romanced. Oh. Okitegeera, we love to be romanced. What do I mean by romance? Hey. Not, most men are very sexual. Anti jagambigambe kubanga tulina abatwala ab'oluzungu n'abo mu Luganda. Most men in Uganda are sexual and not romantic. Balungi nnyo mu nsonga bamanyi nnyo ensonga ziri ez'okwepiica naye ate ebintu ebikutuusa mu kwepiica tebabimanyi. They do not know the romantic bit. They know about kwepiica, but they don't know about romance. Into what is romance? The things that you said to me, those enticing, flirting kind of words. Okitegeera. Obugambo obusenneekerevu. Okitegeera. Obutulambulyako mu kutu. N'omugambako n'okola ebintu ebiri weird like that is why mbagambe bannange bino ebintu bya mukyala ng'akwagala ate nga nawe omusajja omwagala. Si bya bonna. Si bya byonna. Era gw'oba oli ng'olina omuntu ng'omuzanyisa, don't waste this knowledge. Okitegeera, don't waste this knowledge. So omusajja yenna olina okubeerayo ng'omanyi nti mukyala yadde tagenda kujja kugamba ne honey I want you sometimes to flirt with me. Abeera abyagala. Naye ati abasajja mwagenda ne mukambuwala nnyo. Olusi mubeera naffe ne muwangaala naffe ne mulooza tetukyabyagala. Abamu ebiseera ebisinga babikola at the beginning of a relationship. Relationship wegenda abasajja be Uganda banyo okuromansinga. Anti kati balina okuyiga kubanga bye bintu bye twagala. Abakyala twagala nnyo turomansinga. Twagala nnyo nti si nti buli wona nti now I'll give an example. Some men abalooza nti to be romantic is only when they're in bed with you. That is so wrong. Yeah. Okitegeera. Nti olina Mr. Brian. Nti woba ogambe nti no kati I'll give an example. Nti there are situations where you find that okay gwe n'omwami wo ne mumanya bulungi muva ku mulimu njogera bambi n'abalina abaami n'abaami abalina abakyala twogera ku mmwe. For instance, we're coming from home. There are those days where the energy is the same. Mulaba, today kiyinza okuggwa. You get that point. Ekiro kya leero muliro okuggwa. Kati nga gwo newe kiba tekiggwe. Oluso omuntu oyinza omuteeka mu mood. Okitegeera. So oyinza ogamba, okay, what do I do? You can start from nga muli mu mirimu gyammwe, you can start sending those flirting kind of messages. You can mukola ebintu ebyo biri enticing. Omuntu abeere ku mulimu ne yonna gy'atambulira nga amanyi oh my god today it's going to be different. Bw'otuuka ewaka owulira I'll assure you if anyone tries it that kind of moment that day is going to be different. Okwepiica kw'olunaku olwo kujja bakwanjawulo tekujja banga kuno okwa bulijjo. Janga mwetandise early in the day like at lunch time. Over the car you sent your girlfriend some flowers. From there you're like hey are you coming over to see me tonight? Yes, then you send those very flirting things. You guys know them. Sigenda kutandika bimenyamenya siri gundi. Oba si kyo mugende ku Google. Oba mugende ku Google. How to start a conversation. How to romantically. Before that special night. Yeah, like how you can be romantic to your partner. Bagenda bibawa. Hey, let's learn to read. You shouldn't read about basasule tujja kudda Obamba mwagala so tusasula mu session eddako ne tubibawa. Hey, those are very small things. Musana tukwira ku manamba gaffe ne mutusaba ku magezi. We know these things. So you like also you need to be romantic. Abasajja bali esaka mu kimanyi twagala abasajja bali romantic. We oberaawo. Kubanga kibi nnyo okubeeraawo. Like there are so many ways you can be romantic. Tinga tebiri muna 10 yadde nga twina sente zogenda teekamu. Kakati oweza girlfriend or message nomugamba hey I miss this kind of thing about you. Ekiri I miss your kundi. Bali dada mu luzungu. I don't know, like you could you have to be romantic. Okitegeera, you shouldn't be so sexual. Zekimanyi ti mama buli wena agenda ngewa guy wange kwepiica. You can be romantic and not even
Be creative. Yeah. Abasajja balala. By the way, there is kwanga abakyala embeerera kumpi batono ddala. Yeah. Ate ne kati lero obeerako ewagundi. Abasajja balina okumanya nti we love to be intimate with our men than just having sex with them. You know, there is having sex with your partner and there is being intimate with your partner. Yeah. Being intimate will involve just cuddling your partner. Let's say you're home, just cuddling them. Ngoli awo mwekute mwenyezeza nyonyonyo wemuti. Kati ngenkube enaku zinetonyanga ki? Nogamba tulinayo movie night. Ne weba tetonya. Ng'omusana gwaka nnyonyonyo. Yeah, just ebugumu liba tebikutte. Yeah, just cuddle your partner. Ebugumu. Omuntu gw'oyagala tasaako. Omuntu ng'omwagala alinza okuleeta ebugumu. Oba olyanga n'entuuyo ezibavaako ozaagala. I'm telling you. You know, I'm just listening to you. Nze nkubuulira. Oba olyanga n'entuuyo ezibavaako ozaagala. Abeeyagala banaye nkiddamu njogera ku bantu nga beeyagala. Olina okutuyanira mu bw'ati. Tegeera. Omuntu okuba omwagala ng'entuuyo zikutonyako. These are the signs that he's actually feeling the cuddle. Oba cuddling bakitegedde? Ate bakitegedde. Oh. Cuddling is that situation where you and your partner. Ate ozze mu luzungu. Tebategedde luzungu. Nedda. Cuddling yembeera weweesanga n'omuntu wo nga muli mweka oba mu kisenge kyammwe oba mubeera mweka just muli mu living room yammwe ne mwekwata ne mwenyweza nyonyonyo. Kyekyo kyogamba muli oluusi mufumbira muli mu kufumba. Yeah, like that. Yeah, that feeling. It prepares you. Women, we love those kinds of things. Bino n'otulako waggulu kukusibwana bayita batya? Ku kitchen counter or at the kitchen island. Ababalina ebiyungu ebinene nyenyenyenyenyenyenyo. You should have a kitchen island. Ne mulirawo breakfast. Ne mulirawo ng'akunywezeza nyonyo we bati. Ne mulirawo breakfast. You people, love is a beautiful thing. Abasajja mulina okitegeera nti nno ebyo bintu ebyo biri very important. We just don't want to have sex with you. We want to be intimate with you. Men can biretera omuntu n'okulamu kyekinfuula ow'enjawulo ku bakazi abalala. Yeah, abasajja bamanyikiddwa okuba nga asaana ogenda n'agula malaaya neebaka naye n'ayebaka ne chali. Abasajja obamanyi oluusi baba bakako ne ku mikwano gyabwe emiwala. What makes me different from those other women that you get intimate with? Sorry, that you have sex with. Being intimate with me. Lero topic ya lero ndalamuko. Lero ndalamu. Nene nkuba tatujja kuvaawo. No fotia. So that bit, men really need to be romantic. Twagala ko tutwala no tutulako. Yeah, mututwaleko. Omanyi mtu nakwa behind her again. Na peking wano black wano. To be kissed. Wite nabira mu film. Ebyo bemulaba mu film. Asajja bamanyize nnyo film ezo. Sibasomeza naye bamba mwagala action. Ebyo sibye twagala abakazi. So tugamba nti muri ku bwangu. Kuba kakati a way you can be romantic to your partner. You could cuddle them. Yeah. You could kiss them anywhere, anyhow, in any forehead. You can kiss them on their forehead. You can kiss them by the neck. You can just do all crazy things that are connected to kissing. Meanwhile, I want to nakundi ero tolwerabira. Nze kundi sibiba. Nze kubuulira ebintu. No, but ebintu byenjagala. We're just giving. Kati Esther bagambye byayagala. Nze sijja byevugira naye. Ekundi eryo. Mukimaiti n'abakyala twagala nnyo nga muli we women, we wish you guys are more romantic. Yeah. We wish you guys could get more intimate with us than just getting sexual with us. Okay. So ebintu ebyo tulina bigoberera Esther tubitwala nno nga byansonga. Ebintu bikulu nnyo ddala. Tegeera. Actually, ebintu ebirala betubeera nga otuwishinga you guys could know is that it's the small things that matter. Okitegeera, not the big things. Nti obuntu buno obutonotono bwetuyisaako amaaso bwa mugaso nnyo. Abasajja abamu babeera n'alowooza. Kyokka ababooda babatwala. Webale. Abasajja abamu mubeera ne mulowooza bonaagulira girlfriend o iPhone. Emotoka brand new. Agenda bamumaze emotoka oba okumutwala mu zi trips ezo ziri very extravagant. Abasajja mu bikolera abakyala bamwe namwe ne mutuukayo ng'omukyala omulabo omukoledde butu n'essimu sanyufu. Emotoka eyo yennyini n'agenda n'avugamu wa boda. Nobeera n'omugamba, but why are you not happy? I thought I would bring you for this vacation and it would make you happy. Naye n'ataba musanyufu.
nakwaga nti temuli okitegeera. It's the small things. What are these small things that I'm talking about? Also ogenza olaba ku girlfriend, let's talk about people that don't stay together 24/7 oba ogenza omulabako mukyalirako. You can volunteer to assist in the house chores. Matilda, omusajja wano gw'ogamba okukola emirimu gy'ewaka. Not every day nti buli onajja ewange onyambeko okoza ebintu, onyambeko okufumba, just once in a while ondabe nga mmenyeko nga but you know what, kale kansala obutungulu buba tomayifumba nsalira ku butungulu, osala ennyaanya, sibya kukyala wange amagulu nogateeka mu ntebe. Those are the small things that we are talking about. Okitegeera nti oba ondabe nga I'm doing something, you volunteer to do something else for me. Bwe basajja bosanga ng'ali mu ngatto asanze mbizirwa ziduga n'akwoleza ku ngatto. Oba olusi nakusanga ng'obadde those men by the nose nabo balabye. Naye musajja wange yatera bikola. Kati omusajja olusi akusanze obadde ofumba, you're making juice. Nagamba, you know what, as you're doing that, nze kantegeke dining table. Nkubamu obufaananyi nga yambadde apron. Nga yambadde apron. Let me fix myself with the aprons gye nkuyambeko. Oba olusi akusanze obadde oyoza ngoye ogenda okuvayo najja ovudde akuyambeko akwaliddeko ku buliri. Okitegeera. Oba olusi akusanze obadde ogolola gambe, don't worry, kati golola nze kanzingenga. Like, those are the things that make love and memories. Njiba gitambula, ate mubeera mu creating a memories. You're giving a permanent space. Oshegera, you're placing yourself in a permanent place in someone's life. Nti omukazi ne bwana agenda nafuna abasajja abalala tagenda ku replacing just because of those very small things. Gubyola banga bitalina makulu. Nze ndi musajja. Ate musajja bansanga batyanga ndi mukufumba. You're in the house with your woman. Tewali wakulaba, tewali wakujudginga. Ne mubeera n'abaana, omwana we agenda kulamba nti this is how you treat a woman. Yes. Tekiri musitaani. Okumoleza ku bintu. Okumugamba nti ebintu kala basajja mute bayakoza bintu. We just use that as an example. Kala yero olujja. Olujja. Nedda abasajja mute babyagala ebyo. Tugambe wano munju kwa wabwero oyinza bayaba mulaba nga bajja musunga nga ye bwalowooza. Ne twogere mu bino eby'omu nnyumba nga tuli wano mu nnyumba. Nti nja kuyambako kala simule nyumba. Nizo okoza ebintu nga bonyumunguza. Nizo ogamba nti I'll be cooking nga bonsalira ku birungo. Oli wali eri otudde we ngamba nsala kumpeeza ku kino ng'oweereza. Nsala kumpe like that kind of teamwork. Okay. It really does. Those are the small things. Olusi, how do you even do the small things? Abasajja mute mumanyi kulaga mukwano muli awo. Like when you always okubeera no offering a girlfriend kati olusi oyine motoka, just once in a while you can be like, you know what babe, I'm going to come and pick you from work today. Okitegeera wemba mwembi mwevuga so mugamba, you know I don't take the car, I'll drop you and pick you up from work today. Bwoba toyina motoka, tetugamba kuba motoka n'aba talina motoka gye bali. You can choose n'ogamba girlfriend ogenda kubeera ano nja kulindako today ffenna ewaka. Mulinye babiri boda. Mujituleko babiri. It's the small things. Omanyi tunaye abantu abatambula mu kibuga waba katika nko ekyo okulabira kombera kawempe. Naye wembere e Kawempe, wemba e Kampala. Okuva e Kampala ogende e Kawempe. Okutambuza ebigere kiyinza okunzibwa. Nembalamu nga ndina omwami wange gwe njagala ebyaddala sima tuyinza okutambula okuva e Kampala paka Kawempe. Ate nga temukooye. Oshimanyi nti ng'oyagala oddemu weeyongere paka Luweero mala okomewo. Mumale mwiza n'okwegamba naye nga tutuuse mangu tusooke twetooloolemu. Oba kitegeera. So it's those small things. Nina gwe naye ntambudde nako naye oyogera ku memories ekisaa kyerabira. Okitegeera. So you keep those memories. Omuntu asigala ng'akulina mu birowoozo bye ne waba yamuvinga n'afuna omuntu omulala. Kati kwekyo ekyokwerekera ngamba baneeno nga tovuga abami abamuyinza okwekwasa nze sina motoka. You can just offer to go and wait for your girlfriend. Oluso omaze okukola ye tanaaba kumaliza n'ogamba I'm going to keep around kulindeko today ffenna ewaka. Mwetambule bulungi mulinye taxi yammwe oba mukwate boda yammwe mudde ewaka. You're creating memories. You're giving your girlfriend a feel of them being important. Okitegeera? Yeah.
kubanga engeri gy'otambulamu ne girlfriend oba omulala tosobola gitambulamu na muwala mulala yenna okitegeera so I would feel important bino bye tuba just tubawamuko summary okitegeera then the other thing that you could do for us bye twagala mutukolere mwina tutotowulira nti no we are important tuli ba mugaso gye muli tuli ba mugaso gye muli muyinza kukiraga mutya sometimes us ladies we take time to advise men on certain things that they should do nti omwami waze nakwebuzaako n'omuwa magezi ngenda wulira nti ndi important to you nti ogenda kukola sometimes kyeŋŋambye okay ky'omugambye agenda kikola amagezi genkwadde ogenda kundaga nti wagatutte olede n'okwebuuzaako n'okubuulirako nti how am I going to know that I'm important in your life oliza oba togenda kutwala byenkugambe naye ng'ogenda kuŋŋamba ku bigenda maaso mu bulamu bwo ebiseera ebisinga abami babeera n'abakyala naye nga ne mukyala wo tamanyi mulimu gw'okola omulimu nteguli oba ne girlfriend otamanyi mulimu gw'okola okitegeera so if you come and share with me mbadde njaga kola kino what do you think I'm not giving you the best advice but at least you've involved me that means I'm important to you oba okitegeera the other way that you can show a woman that they're important is the things that you do for them oba nfuna bulungi omwami byakukolera omusajja byomukolera no biseera ebintu byankolera ye ng'omwami nti ojja n'ondaga nti no you're important to me Matilda ebiseera ebisinga nti omwami ogenda musaba ekintu amangu gakozesa okukikola oba speed gyakozesa okukikukolera ekintu ekyo nakyo kigenda kulaga nti oli important to that person kubanga ogenda kumanya nti akuprioritizinga akutwalira ddala omukuba omuto omugaso mu bulamu okyamuwendo bulamu nti kati abaami baffe twaga nnyo tulaga nti no we are important ate we tubeera nga oba tukusaba ekintu oba ne tugambako ku kintu ekimu tubeera twagala nnyo n'otinvolvinga eyo emirimu gyammwe gye mukolera tuba twagala nnyo n'ojja n'oŋŋamba some of your secrets they show you that you're important to someone anda mbalooza ojja gifuulanga weakness nedda it's not a weakness everyone needs someone they can confide in okay that is why if you have a partner and they take you opening to them opening up to them as a weakness then there is a problem era kulya nti oli wa mugaso oyagala omwami woyo akuleetera owulira nti oli wanjawulo ku bakyala abalala kale okutwaliza awamu nti oyawukana ku bali abakazi abalala toli wa bulijjo ebyo byebintu abakyala byetubeera twagala okukola ki okuwulira ate oluusi tekibeera na ku bakyala but just oba oyagala omuntu akubulire nti you're important to them kitegeera bw'ofuna buzibu osookera waani abaami abamu tebamanyi bintu ebyo bwafuna obuzibu gw'ogenda okumanya kyenkana ebizibu byabimaze you're not showing me that I'm important then ekintu ekirala abaami kyemulina okumanya kyetwetaaga ennyo okubeera nti ondeetera okuwulira nga azifu twakeeraba oba okitegeera nti abaami baffe abo oba boyfriend baffe ebiseera ebisinga bwe batufuna n'alaba ng'owangadde naye okumala ebbanga aspect agyerabira alaba ofuse muganda we kati akumanyidde nnyo awala buli kimu yakikola dda tubowa that is why osanga in so many occasions omukazi tagenda kugamba nti no this is what I need agenda kufuna musajja mulala abimumalire obeere nga oli awo manyi olina omuntu naye ng'omwoyo gwe baagutwala dda ngafunayo bali abaana waliwo abaana ababeeraawo abasitula obunyama abaana ba jimu bagenda ne basitula akazito bagenda ne bakola research bamanya engeri gye bakwatamu omukazi n'asooka jjano n'akuyisaako eggaali awo naye ogenze noyagala ku musajja wa anti omanyi ebika by'abasajja naye wanti musajja oyo asitula akazito bannanga nkolera alina six pack bwate najjako esaati nogamba n'owunga nosooka ogwedda alina obuzito esa mumuwulidde nesanga kulimba nzaba obuzito mbatiira ddala oyagala batya nze ebintu byenjagala nnyo obuntu bulamu ate mumanyi bulungi wetubeera eyo
ojjukira bulungi tulina ebibozi byaffe tubeera tunyumya omuntu agiraga esi si wuyo ono kati fe abakumanyi tuba tumanyi kyoyagala kati aye tuba tulayadda musajja atomala bakumalira biseera anti obuntubulamu kati nze mbalamu nga obuntubulamu nabo bubeerewo naye nga bambi bwe tutambula bagamba esi alina omuntu kubanga nange era siri mukyala gwonyoma nga ntambula kati nze wakimbeera n'omuntu nga agenda alonye banne gyebali zinjagala omuntu ng'ali awo nga wangwa mu kifuba mbula bannange sisoogereko olina okwogerako buli omu alina kyayagalira balina okukifuna era amazima gabeerawo oba olina ekintu kyoyagala era obeerawo ng'owulya kibulamu olina wakwakyaga njagala omuntu wange aveeyo mu motoka ye oba bayiki ekyonna kyavuga nze nga yoyo ng'otutambula bagamba omwana yaleese omuntu yaleese omuntu byebala tebibakwatako simanyi biki biri byange naye bino ebirala kintu kikulu nnyo omuntu nibagamba nti noyo mwana wa gundi omwana alina omusajja soba naye mubiwulidde ebyo kati Matilda waabwe mbadde nkyabannyonnyola alonye obuntu bulamu bwamanyi nze mbadde nkyabannyonnyola nti nno abakyala twagala nnyo okusigala mu mbeera nga we feel like we are still dating kuba bami ebiseera ebisinga wamala okuwasa nakukwata nakutwala ewuwe akwerabira n'ebinyuma okitegeera akwerabira ate chance embi nejja n'ozalayo abaana babiri nti wabeerawo ebyo ebintu mbeera mwakolanga nga mudeetinga mubeeranga mwagendanga nnyo out mwabeeranga nnyo nga muflatinga naye nze ndowooza amanyi naffe abakyala kale awo kibeerawo naye n'abakyala naffe tuli bazibu kasi ozalayo omwana omu n'owokubiri ngo nawe wabivaako eyali asuleyinga nawe obivaako omuntu sikati osibira eno ogulirawo omwami nga sikati ekuli mubulago singa nti noobeera obivuddeko wabula n'omuntu gobeera naye alina obikujjukiza koze ebiseera ebisinga abakyala obeera ng'ofumbiddwa ng'ozadde abaana you get so busy agambe nti olubuto nga sikyalutegeera excitement has to be there agamba olubuto nga lwageze nnyo nedda si ebyo like that we also need to be attractive to these men no the reason I'm not attractive is because I bared your kids. Auntie, we can work on that. No, Matilda, tolabye abakyala nga bazadde. Still that. Naye nga mwana. Tonacho, ngoza n'omusana n'olowooza talina baana. Nze nina abakyala bendaba okwo. Kati nga Zari. Omanyi nti emibi alina abaana tutanamu abaana baabo. You know why I don't usually use Zari as an example? For an ordinary woman. Yeah. I don't use as an example. Kati tugende ku ordinary woman. Omuntu nga Zari emyaka Zari yakomadde ozaala. Botunulira age ya I know one ono akawala. Omubiri gwe tegubaddewo just on natural healing. No. Okitegeera nti ataddemu ebintu nawulirako mbu yakola ku plastic surgery simanya biki. No, I just want us to be honest with the viewers. Okitegeera nti you cannot wake up in the morning and compare your wife to Zari or you compare your girlfriend to Zari. Zari invests a lot in her body. No. Kakuwulire Matilda, okay, katuvudde ku Zari. Tugende wali abaana abawala. Kale tuve ku Zari. Ng'omusangano tamwana abaana nti nalina abaana. Auntie, our healing process is different. Yes, eri abakyala abamu nga ye naturally olubuto lwe si lunene. Onyime wali abaana. Nga ne bw'anazaala omwana lugenda sigala nga luli si lunene. Okitegeera. Then osanga omulala nga ye olubuto lwe lunene. Because we tubeerayo mulafe mbozi n'abasajja bagamba nti abakazi we bazaala kikyukamu kyobalaba batuuka osanga bakulaba nga atali let me tell you something nga tewakyaliwo the other connection. That is why we got to get this question. What men don't know that we want. Nti wadde tuzadde ne tukyaga tuddemu. You still have to treat me like I am dating you. Tonfuula bikadde. That is why abasajja basanga nga agenda kumala okuzaala mwafu n'omuwala omulala omuto. Lwansonga akufuula ebikadde. Anyway. Okitegeera nti these men are the ones to bring in such because ebiseera ebisinga is going yalina okuwa excitement yalina okuwa that kind of consolation. Nti by the even if you look that bad yadde takigambye me I still want you. They have to be exciting. Okitegeera. Sikusuulawo. Sikulekaawo. Munage Matilda nti yakola ki? Yazaala.
yazaala sikyalina kye mwagaza. You're supposed to keep the game on. Toberaawo olwokubanga munange olabye omukyala yazaala omwerabira omulekaawo. You're making a very bad thing. Yeah, okay. And you're making a very huge mistake. Okay. Okitegeera kubanga kati ogenda mutyobola bwotyo bamuyiseewo. Ate ekyomusange ngazzeewo. Ate oze ate simanyi I wish I knew. I wish I'm sorry my wife. I want you to come back to me. Like bino ebintu abaami bagenda ne balowooza nti it's just about us the women. Nenga abakyala we need our men support. If you want me to work on my body, how often do you give me money for gym? Tujja kwewo. Oyagala nnyo ndabike bulungi. You want me to go to the gym? Do you pay for it? Do you even take me to the gym? Watch it on dropping eyo. Ongambe ti engoye obereyo n'otambula n'ogula ebintu byonna byonna. Do you ever get to buy for me gym attire? Omwana Matilda. Tetulina kuyoya biyoye na kubyogerako nti njaga mukyala nga abeere bato. What do you give? What is your contribution towards her looks? Oyagala ebinyirira. Oyagala ebinyirira toyabifaako. Toyabiteekamu. Invest in what you want. Oyagala omwana alabika obulungi asize otumwa. Yes. Buy lipstick. Bano abasajja bageze ne beteekamu ekyejo n'ako akajanja. They want nice things that they do not invest in. Oyagala ojje, there are those men agambe lero nga tutaddeko ku lipstick. You don't even know how much lipstick oba toswala. Je bali gwe tobalabangako. Naga lero tewataddeko no lipstick. You don't look good. You don't look good. Try to apply. You don't even know how much my lipstick costs. Gwe buli ojja n'ondaba babuli wetufuluma mu nju babiri nteekako lipstick. Omwe wayo n'abasajja bamanyi nti lipstick wa 5. Lipstick si abakolere wansi mu downtown. Baba manyi wansi mu downtown nga ojja mga sha. Tosobola kwagulira lipstick wa 5. Tamanyi na kumanya nti waliyo lipstick owakabeeyi. Oyo lipstick wa 5. No, tetuli kugiyisa mu bantu maaso. Of course. Naye nga waliyo omusajja nga ye Eva litamanyira kubanga waliyo ebintu nga bya bbeeyi. Kati ng'alabye ddala ettano zikuwa osobola ddala ozeeteekamu. Olaba nze mbeera neno ne ndaba ku social media